nze no nali manyi nti ebintu naye nga bw'obizannya bwe biri ogwasooka naye nagenda okulaba ng'ogamba nti si bwe biri teekako saawundi abantu bakuwulire ng'oyogera nze bwe nali manyi nti nga bw'obizannya bwe bikola ki but nagenda okukizuula nga bambi nkulanga bwemage kintu kikola muno nga nange bwe babinsibako osomesa abantu YouTube ya obadde ombuuza tuddeyo wali omanyi twogera kuno nakuli tuddeyo wali we wagambye YouTube twagambye ba tiktokers ba creators nengamba bano ba tiktok abazina tubaleke with all due respect tubayisaamu maaso ba tiktok abo tubaleke bazine abakola bu video bino bw'okuyisa ayisaamu tubaleke twogera ku muntu nga gwe oli okola YouTube videos filimu bwokola osavinga YouTube whereas kale ne TikTok tuzirina naye nga gwe you are earning from YouTube nga YouTube yekuwa sente we are looking at that kind of a person omuntu nganza akola full movie nenjeka ku YouTube omuntu akola series nazeka ku YouTube tutunira we are looking at that kind of a person tuyita nti jokiro oli mumpi ndi mumpimu kati ngwayo bwenti kakati omuntu bwatu gutwagala tutunulira kati nga boolabanze kati botunye channel yange bayita Theatre Focus Uganda njaga ntunulira omuntu bwatyo saagala oli tutunulira ku kiremesa omuntu nga gwe kiki ekitulemeseza okuba nti tubotula kubanga nze nnako video nga bwe nagambye y'emitwalo 4 views tetwogera ku babedde ababikolera kubanga oli ayinza ogamba oli akusinga akoze bino film kubanga eyo niche egwa mu entertainment under subcategory gyebayita films and what and animation films and animations tetwogera ku bali abakikubedda twogera ku ffe abakyali abato mu system mitwalo 7 mitwalo 10 mitwalo 5 mitwalo 2 basi unaweza 10 sinaba nina 7 ndaba ogenda mitwalo 8 mitwalo 10 mitwalo 15 kale nga views afe ziri mu mutwalo 15 10 abo bengezaako okwogerako sogera kubali bakakadde omanyi abantu bali weird oyinza okwogera onagamba oli nga akusinga kati yosigwe njaga okwogerako njaga kwogera ku ffe category ni waffe nja omanyi agala kitereze bulungi sagala muwa gap eyogera e commenting bitagasa osegedde a commenting nga bya commenting bigwa mu kowerere nyine eriya category bigwa mu kowa lyaffe kakati ngenda kwogera ku kintu kino lwakuba nade nkyawa amateeka luli agajja mu bbiri aga YouTube kasi kadi naye ine ekigulu aga YouTube bwetumala okulaba nga YouTube esobola okujjako obuyinza singa batutuukiriza mu 2023 kati content creator ono akola film oba film producer yenna ina channel ku YouTube tetwagala ngwe mukabasa kituufu lwansonga nti obudde bwonna enkyukakyuka yaze mu YouTube emukosa oba okugifunamu lwakuba YouTube yatuwaddeyo akalembereza ku bantu ababadde bagikozesa already balaze enteekateeka eno si yakukosa nnyo already ababaddeko naye ate egenda kukosa nnyo abapya nnyo egenda nyigiriza nnyo abapya wakati nkubamu akafaananyi ku muntu agenda okuweza wakyawaza 14 ku Desemba w'omwaka oyo abalina oteka video nga 3 buli lunaku ate nga zirina video zitaka wansi wa views zitaka wansi wa 1k kati bwe mmala omutunuulira oyo nenkwate ekkubo ne ŋŋamba nti nga lumu kimusanga bwa ngate nga lumu olwo ejja beesu ekyenze eyagala kanaana anti kati kati omukuliyete yandiyanguye kati nakola kati nagola YouTube channel kati nagipromotinga nnyo awemule ate obwemu tebwagala nga kwebalinda babasenga boogera Oluganda anti boogera Luganda ne munange egenda Oluganda erutegeera so we need to be careful okimanyi Oluganda egenda erutegeera kankubayo akantu kamu YouTube erina akagamu ke bayita audio dub okamanyi nkamanyi nange yabimpako bidabo ebyekiru nembijjako webale kakati amanyi audio dub afuna nnyo kubanga ekwata bw'oba wabadde oyogera Oluganda nga tulwogera
nga tuluteeka mu nnyo bisoko byitamanyi erukwata neruteekako oluzungu yes video nefuna wider audience era audio dub eyo omuntu yenna content creator oba YouTuber audio dub bw'ogiraba ng'obadde okozesa luzungu manya oluzungu lwadde nendoza tukozesa ekigambo YouTuber wenna YouTube content TikTok tumuleke bw'obeera eyo nga video yo ogikoze mu luzungu negendako akagambo audio dub manya oluzungu lwadde lwakiboggwe yabikolako baba ebyange bino netokota nembijjako wabijjako wasangula video wagenda mu settings audio nenjijjako kitate video buli bwosangulayo audio dubbing eyo video ebanga efudde kyokka ate bwosangula video ogizeeyo era eba efudde juga ne views ezibadde ku video ziba zifudde kitegedde watch time avudde ku video aba efudde so YouTuber akola film olina okuba muzungu bakiyita consistency olina okuba nga oli consistent kitegeeza nti olemezaamu okola buli lunaku YouTube ogifudde mulimu era YouTube yatuwa omukisa mu YouTube studios erina weekubeera kikyosobola okukola what you can do next bw'oba omaze okuggyako kino omaze okutulaga firimu yaffe eri ozaako ki ekuwamu kaneki erina weekuweera neekwatira n'abo abaakola eyo ki kye bazzaako ofuna nekuyambako nekugamba nti kati ddako eno tukikole kantekeko data mwedala yatufuukidde kanyamberege YouTube yemu esobola okulaga abawagizi we bali nekugamba nyiikira nnyo okukola ng'owabaliwa kola ng'okozesa ng'owaaba eno YouTube yemu gwe njagala wewe ekyokulabirako ku ggwe bw'oba ozannya ne tesi mufuna abalabi yes kamube nga mukola seri naye singa episode ejja nga tumuliimu wadde olengera bekka eyammwe yavuddeko yafunye 9 naate efunye 1,500 kituufu nnyo manyi kwe kiva oba tumanyi nti abantu bo bamanyire lwaki no si bantu kyo kiri mu system ya YouTube kasuku naakuwamu ku channel ye ogikolereko eyinza okuttamu omuntu kasuku lwaliva ku channel ye okugikolerako ejja kukka esala emirundi ndowooza nga 85%. YouTube okuddamu okumanya okukwata system kati ekkirize ggwe si kyangu. YouTube mukola verification mu features ezimu erina wekusabira n'endagamuntu nekusaba okwesikaninga face. Yes. I think ndoza yansaba ndagamuntu yansabako ku ndagamuntu yamala negisangulira yakigamba mu email ndagamuntu tugisangudde tekyalina muki kati esaba ki tukati tewali bagwera omwaka kyotaddeyo ngo verifyinga features bakisangulayo kabenga bakusaba video benga bakusaba face recognition kabenga bakusaba national ID oba document kigwa ne bakijja era bakugamba twadelete nze ira bayi nguze internet oba zasade mu namba nchamu mama labo omuntu gwengulidde ani oyo semumanyi anyamu egulide katika negulide njala kakati ekyokubiri gwe wenna YouTuber ng'okozesa YouTube weewale bino wammanga YouTuber awa film weewale nnyo okukozesa omusaayi ogwa ddala yes weewale nnyo okuba ne kaati nga bagira basimbike
YouTube AI yayo yokajje bafula Gemini eyawula CGI ku byaddala eyawula omusaayi omukole n'omusaayi ogwaddala ekyo kyewale nnyo weewale nnyo okupostinga nga togoberera okugamba nga togoberera mateeka kakyako koko njagala koona wano muggo wano gwe wenna akolera ku YouTube ebintu bino byenkugamba okwewala bya ddala tata Angel yabyewala era afuna kiralu kituufu weewala nnyo promotinga figa emu ogenda ku gundi studio genda ku Google ku Chrome Chrome olaba ntandise okwambuka mbadde nagwa oddayo olaba ntandise okwambukira naba kuddamu kwambuka kati kino kye nagambye wacha ziri mu kugwa zo zaamala kubanga zatandika okugwa ng'omaze nga oteekateeka kudda ku stage awo ne zigwa zirina obba nga zaali emitwalo ng'emeka bwe zaali kati zikka ekizisa okimanyi tewali kipya people are busy demanding kiki kye tuddako omanyi abalabi tebakoowa neobawa kati nobaddamu nobawa ku mulala bo bajja biraba ate YouTube ekurekomandinga nnyo ngo era kyeyagala teri kyeyagala kusinga ekyo sirina gundi sina password y'ebibintu ya Facebook ya page ejja kujja eyo tofaayo weewale nnyo okubanga tolina bintu bino weewale kyewale tekyewalika n'ekikole ki ewanondaga wanedda YouTube nyerayika mwirengeri gyeri mu email ate ino bbaamu olwakuba kati obuzibu bwombumanyi password teeka mulabi tako tulina okukajjamu wakati muba temukamanyi mmwe naye ze mba mumanyi lwaki tubikkulaawo ate egenda butereevu wali YouTube nga yatabuse kati YouTube yatabuse naye ate kyangu nnyo okuweza olukumi lw'abalabi olukumi lwa subscription kyangu nnyo kati naye kati wakyawa nzibu nnyo ate oli subscription zalinga nzibu ate subscription zitadde kuwa kati ennamba gye twalina wano e Uganda ekozesa YouTube yali ntono nga bakwanguyizaako kati okufuna abantu gwalinga muteeru kati abantu bajja ku YouTube naye ate senga twasobola okuba obulungi TikTok nevaawo YouTube bantu badde bafuna nnyo sente ekyo Rwanda kyeyatusinga kana YouTube naye enyigamu seta focus yeno bwebe nyambi si yeyo si yeyo iyo nwansi yino natamye kutete ku app okonyawo kona weero olabe ngoyagala okuba YouTube ngoyagala okumanya di na kicho olina okuzzaako ku video yo gy'omaze oteekayo ndaba wano kati laba wano ojja kugenda ku Chrome yo oba ku computer ologinge in ogende mu YouTube studio bw'onatuuka mu YouTube studio okoone awali channel content awasooka tab esooka eriko inspiration endala eriko videos kati koona mu inspirations bw'omala otuuka mu inspirations bagenda kukuleetera egimu ku mitwe nabiki sparkinga mu balabi biki bye balabye
ebirala ng'osobola okubibalaga wano kakati eno Uganda ni drama tuli ku muntu wa film eno drama family life comedy try a topic theme or a question nibakuleetera akubi agambye ajja kuba nibakuleetera Ugandan stage drama A1 badi kati bakwata video bakwata video ze wasemba yokola nibazitunuulira so ngajita tanse ne Ugandan stage drama bwe mwakavaamu bakwata video namba no ja upload bagiteekayo nibakugamba family life comedy kino kyalimu era mu stage drama omwo then bagamba social commentary what skits ezo zobadde ng'ojjokola ezaani oyo ate kyekyo ezaani oyo zobadde otandisa okuteekayo mpolampola usanga Uganda bannange kakati tunuulira ku idea esooka gye bakuwadde Mama Angel faces the truth behind her mysterious behavior and family conflicts. Ndi asoboka kwatana okakola. Ino osobola ogikola. Bamaze okuwa idea kati wokkiriza yo idea ng'ogikonamu. Bakolera ne script. YouTube giveeko. Musiramu. Revolution kati idea develop idea wano watandika noga idea kandi saving njagala kati wagamba we just bakisoma Mama Angels dismantle ne just basoma first receive bichi okusinza kwa Angel babala batunula mu videos zozokola kati yo AI kwata ne Janet andiko okulaga habe tugera bikwata tugera bulungi ati no soma post your views watch similar develop idea olobo ogenze kweyongerayo okiriza sajja bakutere muki huku outline sambo neyo ngaba binaaba byonna ekyo YouTube kyeyakola kati sambo neyo zineze kuwa nazo outline zikati huku nogamba the high strike kati zino huku zezileta abantu nogigamba ndage bisingawo nekuwa huku zizo tuddamu kukola filimu ndala nga tomaze kufuna idea ku YouTube yegamba ki kyesigeza kyenkola kiberenga kigwa mu line ye era ndowooza n'ebigambo byagala okufaanana ne byempadde audience ebegenda kujikuwa yonna nga bweri back nako soko to saving eno tujigambe etuzeeke emabega leave that kati yute kuwaddemu ono gundi domestic drama ono theatrical yakoddamu kuba theater show ono culture waka nyugao one ate kati go waliwo endala osigala onoonya nyingi ino AI Gemini etunula mu channel yo Mama Angel Ayers zizo boda buli kimu bakitunulako kati ze zino categories ze bakuwadde mulimu no domestic conflicts ntugenze mbufumbo mama ne tata ndowooza nze mmanyi kano kenkuwadde kokka kano kenkuwadde kokka kakyusizza obulamu bwo naawe YouTube ali eyo kano njagala kakyusewo obulamu bwo kati ogikaka Kurowi over his what constant lie about the family business Kurowi mwali mwali wakubandi Chloe tugamba
mu Luganda tugamba kulowi anti emuwulira kulowi sound yes kulowi tugamba kulowi we bali kyeteye kyekuwadde uyo kulowi ewuliriza nami n'omulozi omulabe wiyagenzeeyo taddeyo olugonde kakati bwe tuvaawo buli gy'osanga topic yonna savinga bwolaba ng'ekolera ng'ejja mu budget gy'olina kubanga wano bakuwa but it is your idea okugaziya naye n'okola ebintu nga bigwa mu kkowe oyongeddemu ki oggyemu ki kati bw'omala awo inspiration gundi YouTube yaleese akagambo ke bayita show SHOW. Yes. What is this show? Show nga bo no staging a show. Kati we bale nnyo. Ya staging a show ku YouTube. Show yagala ku repressing okusokera da repressing podcast. Repressing the podcast zagano kola. Yeah. Yazideta ne zigana. Repressing playlist. This is a show. Teacher tegeza otekinyiga kwa new show. Wano bozimba show. Botuuka ku YouTube studio. Ngomaze okulaba inspiration, olabye videos zoina, ngogenze mu content gundi. Waliwo ku number 3 on the column. Where a column over row? Row. On the row, number 3. 3. Yes. What work agambo show. But when okugamba nti new show, you never do a show. Kati fe twagala tukyuse playlists tukifuule ki show. Bana basajja bagitegeka season 1, season 2. Kali kyekyo. Omuntu atuula n'alaba firimu eyo from part 1 to season 5. Katalina wazeemu kunyiga. Katalina wazeemu kukola ki? Ojja wano. Ku lwo y'emu ogenda ku lwo eriko akagambo playlists. Kimanyi gwe ozokola pleki? Ninamuko. Playlists. Oyinamu season 5 Mama Angel Tata Angel season 4 season 3 endala tewaziwa. But you have to be organized. Kati season 3 show okona mu playlist siyo yoina nekuletera 3 eriko options YouTube nekuletera ogundi zino mfuzi bazita batya analytics nekuletera videos ne edit okona options add show features otegedde nnyo kati kaba kadda wali ku show efuuka show eva mu playlist esigalawo ng'era show negenda ne mu show you are free to reverse but an advantage on this show di omuntu atuula n'akulaba nga TikTok tezivudde neno wana YouTube era ku playlist yaso ekikola you add manually sort by date sort by kati wano ene kuyambako era gwe bolobo najalamba basomese kubanga wano tulabawo generate shareable link eyo link eri tulabawo add podcast feature podcast ojimanyi omuntu agamba nti eno podcast ochawula nafe tubinga bali ku podcast naye si yeyo kati nejja nekugamba set as a course obulimi n'obulunzi you set it as a what inti kati eno playlist gye mulaba eno course you learn how to plant a what course unit 1 2 3 era gye zikuteerako kati fe twagala show nga tukoona ku show ngekugamba add show features your playlist will get these features appear as a show on YouTube. Kitegeeza omuntu asobola tugenda kutuuka kaseera
zimanyi ndowooza kumuna YouTube erowooza playlist eveo playlist tejja vaawo naye tugenda tuuka ekiseera nga show omuntu agisasula nga bw'opangisa firimu y'oku YouTube opangisa show ogiraba oba ogigula yonna ogiraba ng'osobola n'ogijjayo eri downloadable era ng'osobola ogiraba ng'emalayo tukole YouTube tukole content tukole movies ekijja maaso erina support seasons olaba zonna nga waziteka gwe gyozirina nga season 1 season 2 kazona tuzikuba ntuzisa mu shade neyawula nti eno season 1 enkuwa season 1 part 10 nekugamba eno season 2 nenga ziri omuntu waba alaba bulabi paka ku episode 4 nga tekutuse wabula amalena nga bulaba obutundu obw'abazungu bakiresi wano kati wano waliwo akagambo show artwork oyina okucreatinga artwork kudesigninga artwork owasheeyo simulina omudesigninga buuza otya show artwork abeera wa 16:9 ratio ebiseera ebisinga kati mukudesigninga wano kyolina okumaintaininga ennyo okwata abantu abali munda muli nobakolera kyewakola kyebayita the best of mamanjova enyo kati kyekyo kyeyagala ng'ogigamba nti kale tweyongereyo bwe tweyongerayo when kugamba add show features by default video in playlist are adding to season 1 as episodes numbered by publishing date so see uploading so ba uploading a video meka kati no musholo kuba erabanga wano season eno season mu season 1 kati tuyina enkizo egifuula 2 egifuula 3 kino kiri editable kino so kifuula 2 so kifuula 3 so kifuula 6 so neteekawo baana yange ya 16:9 ne backdrop yange ya 16 singa ene balema backdrop ye kitegeeza backdrop tugenda kukwata kano yeno baana backdrop yeno yebe yitako bane banene ka backdrop kabere kakati bano nga bagamba oyagala tuzikole tutya nani serial which is seri most common kati oyina giragira kino which is common era eva kumpya ng'ekapaka ku nkadde ng'ogikiriza tip ono ng'omaze okufuna ki baana eyo tip ewedde content creator oba YouTuber nja bubalaga mu video wali ebbali nja bukola tofaayi nga butambula babulabe content creator oba YouTuber oba gwe wena akola films teweetaaga kugenda kufuna sound mu studio ng'ogenda savinga YouTube yokka sound mwali wano ojja kujja wano ono sound library yatema kyeyakola yatema gundi ya stage play naye yagimutinga nakola ensobi nembiteekayo ne balyoka tibakola bubi wano wabeerawo music ne sound effects ne stad kugamba ze stad zobeera walonzeemu favorite kati emboozi kati osobola zidownloadinga n'ozikozesa oba nzidownloadinga ndino oluyimba hako tongezemu hako tulina buzibu nebetukakozesa ababiri
n'omukolesa abantu miliyoni 4 teri agenda kusalira musango ako tewali asala musango wegendereze nnyo bannaffe abaromatiki olaba episode ezo okabereko mu description audio yabaayo audio ba YouTube naye YouTube temuyinaako buzibu Facebook temwagala emulaba emukuba emukuba